Ekizibu ekiri mu mazima nti amazima gakaawa. Kati obukaawu bwaga amazima buleetera abantu ogamba nti oyo omwana avuma. Kankuwa example, waliwo omuyimbi omu sijja mwogera linnya right now kuba ajja kitwala nti interview tugitwalidde ku ye. Atera okwambala ng'alaga amabeere n'alaga obwereere bwe ye n'agamba kyayagala. It is our opinion. Tetumuyinaako buzibu. But naffe tulina opinion zaffe nawe Simon ina opinion yo. Oli ajja muga munnaye nno ng'olina figure ng'olabika bulungi. Nze safe conveyo ngambe tekijja soboka tosobola kunama bwotyo ku myaka gy'olina ku nfaanana gy'ofaanana ku kitiibwa kubanga oli ajja gamba ka sefco kabeera ku tiktok ne kavuma but in my real life nyinza okuba nga sivuma era nga bw'oyogerako n'abantu jjajja wange tewamulabye nga yeewuunya nyo nagamba oyo omwana nedda kasinga mbadde muntu mubi nga ne community eyankyawa osanga ennamba gye walaba ku kooti teyandibaddewo wandibaddewo ate abatakola ki abatamanyi wabula bakwata akasanirizo ne bakasalamu obulayini nga kayingiramu ejjirita kati board gye bayita mashini okusazisaako olina okugula ebindaazi 5 bivaawo olwo ebindaazi biva kantiini ate bw'otuuka n'essente totayingira nazo mu woodi bingi kumba ate gwe ekisenge bw'otuuka eri gwe ng'omusajja wali kuba nange kati ndi musajja ate eddagala olikimanyi nze atunda eddagala lya waya kati mpulira nga nange njagala omuntu oli confused neesigaye nti waliwo atagira bonna bagira naye nga womanyi nti engalo tezikola ki wabaawo oli akira ku ki bannaye ababa n'obalaba Simon nja kubulira ekyama kale ku Simon official kwowangaalira nkubaza okubanga ate kwoli subscribing ku mukutu guno tusobole okubeera nga tufuna videos Lawrence yabeera ku kamera how I wish leo mulabe ku saati ye blouse naye nga saati y'amaanyi maye abavubuka bambala ego ogendera ng'oleka omuvubuka n'ayambala naye kale twebaza bannaffe aba Axolan Security System abatunzi ba sola bakutegeeza oba oyagala okuwona ekibululu abanoonyeeko ennamba ejula ku screen eyo gy'oba oweerezaako message nku ennamba yaabwe tulinamu technical issues tusobola kuteekako nnamba yaabwe naye nga nja bba ngiteekako mu maaso awo naye kakati mpeereza message ku simu eyange then nja bba ngikuweereza ate bannaffe aba Arapex Tile Adhesive Yosemite Asiba Tiles bakutegeeza nti genda mu hardware zonna mu ggwanga ofune Arapex Tile Adhesive ate obulamu beere nga tebwongera okuba nga tebukwanguyira Sula Motors genda wali ku Salama Road ekikuba ekigatta Salama Road ne Busaabala Road ogenda okuba nga ate obasanga bagamba fune emmotoka ey'ekirooto kyo oyagala vuga motoka kikaaki bazikuguza ku bbeeyi entono ate nawe alina enkadde ng'oyagala kukyusa kugenda naatera okugendayo nkyuse emmotoka eno ngivuze nnyo bakuweemu erabika obulungi gendayo ate nga kibanja mpola tebasika mu motoka banafe basula Motors banoonyeeko kale ku Friday twabateerayo emboozi za Sefco ng'avudde mu komera excitement ye yaliwo nebifaanaganako bwe bityo tubaza mukama emboozi eno tugigoberedde bulungi nnyo naye tetwafuna musibe nga ateereddwa lwa nsonga nti akajagalo kaali kangi ate nga ekirubiro ekituwefu kyali kyaye kuva mu komera ne tuddeyo waka nga tuli basanyufu nti bamutadde ne tukakasa nti asuzeyo tebamukutte naye bakano olunaku olwokubiri ne tukakasa kati alaka afuuse akomyewo ene waffe mu bulamu obwa bulijjo nengamba naye kamunoonyeeko Sefco mulina wano ekyewuunyisa Sefco muzonenze nali kati ebintu bya Sefco bigenda okujja nga naye ekifaananyi ky'omuvubuka omweru naye nga mumbuzaabuza ne kayima kati ekyamazima nsiri nnyo ku TikTok naye account nete yakusala video nembukola kinembuteeka nena kuzuma video zange nyingi ku TikTok kubanga amba nyingi kuba natandika okukola ebintu babutema ne babuteekayo naye kaliza naye kuyita Arthur Kayima akantu ka Arthur ke nasooka owulira simaya obulungi bunnuma simaya funa bannabijjo baano bekoze bite kati nenge kati mpaka maze kuyingira mu musango guno okwawula Sefco no because nali mpulidde yaka video kamuko nakalaba na ku Facebook Babeno tugenzo va musango guno nga Sefco mutegeranga na yanne antegedde nzikiriza nti munsinga ziseyo omukwano omulala nsanyusa okulaba nange okusanga Simon banange ndi so super excited okubeera nga kwegamba ndiko naawe mbadde ruzireeyo nga nkulaba oteekamu amaanyi mangi nnyo okufuba okulaba nti Sefco akola ki ava mukomera
by the way twasooka ogenda mu kooti gw'omukube nasooka okulaba TV ezaaliwo gwe yaliwo. So for that njagala okutuusa okwebaza kwange eri BBS TV naawe Saimo mu bitiibwa nandikufukamiridde naye omusajja tafukamira musajja munne naye nga ndi so happy bambi neeyanziza nnyo nzaani okubeera ng'ongoberera ensonga yali yabano omanyi tutera ne tukola naawe muli mu TikTok wadde nga TikTok duniyanga abatakimanyi muli mu mawulire naye osomanga nnyo comments z'abantu comments z'abantu zezikuno kuwa direction tugenda omala ensonga za Benson ng'abantu erinnya Sefuko liringanga Sefuko kati okuleka nga abantu tufeera bafeero balima nti betuweereza naye tuba tukifu byetuweereza ndowooza nalina kugonda walina kugonda kituufu neeyanziga omanyi tubeera ku TikTok ne tukola ebintu byaffe abatali ku TikTok tebabitegeera naye nze omu ku bavubuka abavaayo ne ŋŋamba nzize ku TikTok nga nzize kwogera mazima nabwenkanya nakufuba kulaba nti nno nzigusa ensonga kwegamba bwendaba ekintu nga kibi nino kyogerako ate nenjongeramu okusuddiya ng'olugambo we lubeera kwegamba n'okisuddiya abantu n'obanyumisiza ate ng'oyogeddenotababowa ate n'oyogera amazima nti oli waaba ayambadde bubi omugambako nti ayambadde bubi ate n'okijubisa n'omujeregajeregamuko naye waliwo gw'ogambako n'akuddamu ate n'akuvuma kati bw'oli bwakuvuma ate n'olyoka omugirayo enjala eki bayendo zaabwe tugenda otandika omanyi waliyo abantu nga Saimo nga kati saawa zino Sefuko omuteeka wali amwawula nti ono ye Sefuko naye nga yali tamumanyi kyediro ojja ku TikTok nga Sefuko ajja ddi ku TikTok engeri we yajjiraawo nagendako sijjukirawo bbanga naye nzike nali mu year 1 ku university nenzijako naye nga mbeerako katini nga bwe batujerega ffe jjukira we yajjira nga tokola original sound kubeeramu obwo busawundi butrending obwabachina TikTok yatandika na challenges zokka abaana akusinga bakolanga challenge nga bwokola original sound osaana ofuna views 2 naye kati nze waliwo we twatuuka nendaba omulenzi ate yali akola original sound oza jjukira bagenda bajja update nga waawano bagenda bajja update nga kati kasaba baleetaako ka update ng'osobola okozesa original sound omwana n'agikozesa nga naye ng'ayogera bya comedy nekikwatayo neŋŋamba naye nayagala dde okubeera famous nkoze ntya neŋŋamba kati kyeŋŋenda okukola ngenda kuba mpa opinions zange wano ku TikTok naye nga nsinzidde ku mazima kyempita bitter truth neŋŋamba nkwata ekifaananyi kyo tugeze oba wabadde oyambadde nnika oba wabadde mu kagi string nenkiteeka mu green screen emabega nga TV bwebeera nga wemba ne green screen nendyoka nkuba opinion yange okusinzira kyolowooza ng'omuntu ekyo wagireetanga concept egenda okudrivinga kubanga YouTube nali sigitegeera gikozesa bulungi ng'ate ne gadget siziina ate nga TikTok ekuwa bulungi convenience recordinga for 5 minutes nodduka ku ssomero 5 minutes oba 5 seconds oba 10 minutes kwegamba kitwala obudde butini kiri convenient neŋŋamba kino nino kikola era be natandikirako natandikira kuba TikToker nga sinagenda TikTok family abo naye nga sigenda kuba nate ba TikToker abato ndaba TikToker omunene ne mu analyzing nenkwata ensobize nenzoogerako nsooka namuwaana nenga gundi nkwagala nnyo I appreciate the fact that oyambala bulungi tukwagala nnyo but waliwo ekirina okutereezebwa lwaki okoze kino na kino in my opinion nekyogerako bwenti abana nga banyumirwa nga era nkyogerako ne mu green screen ukikola ki omulaba weekiri nga bakiraba waliwo gwe nali naye TikToker gwesobola kwogera namugamba nga ba TikToker bemmanyi abasinga sibalaba of course bayinza okubamanyi kati sobola okuba wano mu Uganda oba wano mu Kampala nga nkola ku TV nga ndi w'amaanyi naye nga balala tebakola kiti bammanyi ngenda okola nga faces ndabamu nto ne baŋŋamba nti abo na Sefuko yabavumaavuma dda ate nno abantu bakitwala nti kuvuma balange kino let me clear the air si kuvuma wabula kwegamba obagamba what we call bitter truth olaba Saimo omuntu asobola okugamba amazima naye kibajja oliga okugamba nti
bannange oba nvumye oba tanvumye gaba amazima nange sefu kubasobola okuŋŋamba sefu kuwavudde eruzira naye ofaanana bubi onyaruse nga kituufu ono yakwata akafaananyi kuba yali ku page ya Galaxy n'akazzaako ko mu Photoshop n'akalaga ng'emba ziguddemu muno bwe n'akanyiga okitegeera kati oli omuntu aba kirabanga awuli anvumye naye nga ate baba tebanvumye baba baŋŋambye mazima wabula ekizibu ekiri mu mazima nti amazima gakaawa kati obukaawu bwaga amazima buleetera abantu ogamba nti oyo omwana avuma kankuwa example waliwo omuyimbi omu sijja mwogera linnya right now kuba ajja kitwala nti interview tugitwalidde ku ye atera okwambala ng'alaga amabeere n'alaga obwereere bwe ye n'agamba kyayagala it is our opinion tetumuyinaako buzibu but naffe tulina opinion zaffe nawe Simon olina opinion yo oli ajja muga munnaye nno ng'olina figa ng'olabika bulungi nze sefu konveeyo ng'ambe tekijja soboka tosobola kunama bwotyo ku myaka gy'olina ku nfaanana gy'ofaanana ku kitiibwa kye tukuwa ku following gy'olina n'abantu abakufa abalooking up to kuga nennya nga nkuwa points zange ng'omuntu lwaki I am opposing you in my opinion nze saagala kuba positive because positivity terina kyekola negativity yereetera impact Simon oyambala n'onyuma ne gamba onyumye it is okay that is a fact obeera onyumye naye ate bwe ndaba akamogo ne nga Simon n'engatto yo eriko ekituli okwambala oyambadde naye ate watuuse wansi byaganye kwegamba naawe bwe mba nga kyenkugambye okirala ddala engatto eriko ekituli enkyo ojja kuddayo ogula engatto empya naye ng'ate nkuwaanye ate ng'onyumiddwa ne bafaani kugambya social media obimanyi ate abantu baagala nnyo ebyonoonese Simon kati abantu baako babuulirira genda ku peegi z'abantu ababuulirira abantu kuliko abaviewers batono abantu kati nze nevayo ne nga nze nga sefuko newaddeyo okuweereza abantu nga mbaleetera olugambo oluli negatiivu ebirimu sakasizimu byonna n'ebyokujubisa osobola okuba nga owa olugambo abantu bino byebagamba osobola okuwa olugambo osobola okujubisa naye n'obaako omuntu w'omukoma bagamba nti sefuko mwalemererwa okufuna limits mwalemererwa okumanya wenkoma omuntu nti Simon wemba muyingidde kale muyingidde ne famire ye kanjireke omwana we kammuleke sigenda kuyingira mu nsonga ze za buliri kanjirege muntu we temwamanya we mukoma. What would be your opinion? My opinion is kisinziira nsonga kyeyo okitegeera kati kanku example era ku kiri kye nakugambye ekyokweyambula weeyambudde olaze obwereere bwo olaze amabeere olaze kiki oli ku swimming pool oli mu video shoot whatever the case ezo ensonga zennyini z'oyogerako nga ggwe omuntu akoze ekyo naye kyolina osooka olowooza nti neeyambudde famire yange egenda kiraba etya abantu bange bagenda kiraba batya iyi gye nsomedde ba stakeholders bonna ab'omulimu gwange gye nkolera biki buli gwe kikwatako agenda kiraba atya sooka ggwe okyebuuze nga tonnanenya sefuko kuvaayo kuwa opiniyoni ye kubanga nange tekijja kukunde sijja kulemererwa kuvaayo nkwogereko nabalimba twaliremu nga gwe teweefuddeko mba nnina okugamba lwaki wakunamye abaana bo omukazi baawo oba ki okitegeera bonna osobola okukyuka kuba tojja kujjukira abaana bo nga bamaze kukugambako ate nga wamansula nga tobalowoozezza era oyo omuyimbi omu gwe nkugambye yali avuddeeko ye neyeewaana nagamba mugende mubuulirire abeewamu abaana bange mubaleke biki era nze nimanyi kiteekeddwa okukola okitegeera kati so bw'obanga yes gwe ng'omuntu olina ekikunyumira so akawolowooze abaana bange bagenda kubeera batya banaabiraba batya nga bakuze iyi mukama wange bino wanaabiraba binaamusanyusa tolinda sefuko kuvaayo byogerako olyoka otugambe nze nina effect nnene nnyo famire yange envuddemu simanyanga abaana bange mpulira nswadde nga gwe teweerowoozezzaako naye nga luli badde omansula naye nga ekito kirowoozaako so limits naffe tusobola omanyi we are all human beings nyinza okuba yes nina video gye ngenda okukola nengoyinga astray naye okwewala ekyo naffe abakozesa social media ba celebrities tusooke tulowooze ng'ezo ensonga ezo tuzitekenga mu nkola tugambe kino ngenda kikola naye kigenda leeta effect ki eri obulamu bwange eri abaana bange eri abantu bange emikwano biki byonna awo olyoke naawe okikole kubanga nange sefuko sijja kusirika neme kugambako nga kitegeeza wotuukira okikola n'otafa ku ezo factors kitegeeza tukirinaako obuzibu kati nze kanveeyo
but still you should not forget ne gw'ozadde akola ki akubira engoma n'ozina togenda kulinda mukulu munno ku kyalo akuwa amagezi ku nsonga ezimu ng'olinawo omwana asomye ebintu biza bikyuka sawa zino omuntu asobola okubeera ne opinion nga ya mugaso kyenkugambye ekyokunama nekugamba nti oli bwakunama n'omugambako kikyamu but I don't have moral authority kubanga oli ajja gamba kasefuko kabeera ku TikTok ne kavuma but in my real life nyinza okuba nga sivuma era nga bw'oyogerako n'abantu jjajja wange tewamulabe nga yeewuunya nyo nagamba oyo mwana nedda but ovaayo n'oyogera ku kintu naye ekyo tekijjawo fact that I don't have moral authority eyo sigiina naye tekingana kuwa opinions zange ng'omuntu okusinzira ekintu wemba nkirabye ne ngamba kino kankirating bwenti obadde omanyi tubadde mu mboozi eno Katonda n'atuyamba ne tufuna amaloboozi okuva mu bantu bagamba nti Sefuko mwali bawanabi ne mugezaako okujja ku Facebook ne bigaana kubanga Facebook eyagala nnyo abantu olina kyokoze so kizibu okufuna following ku Facebook ne mugwa mu following ya TikTok eri awo anybody can become a star ne mufuna following nga temumanyi kyagikozesa kyovala mwagenda omalizanga mukola ensi kyeyitanga okuvuma ekyo kikyamu nze ndowooza in your opinion ekyo si kituufu oba bakyogera bayinza oba bakyogeza butamanya okusookera ddala TikTok app nnyangu nnyo ate app nzibu nnyo ye app gy'osobola okujjako ng'olowooza ogenda kukikuba oli muyimbi wa kabi oli celebrity ne batakufollowinga nga tebaagala na kumanya ne bakuzira wakasa nti waliwo omuyimbi nga ali ku TikTok nga talina following ate kati oyagala tutandike kusabula nga talina following nga ne bwajja n'agoyinga live nga tewali kyatuga ku Facebook ate abalina nga ku Facebook alina zi blue tick kati katugende ku blue tick bayimbi bameka balina blue tick ku TikTok nga bamanyi nnyo balina ku Instagram balina ku Facebook balina wawa ku Twitter bameka omuyimbi gwe manya alina blue tick Palaso Irene Ntale be bayimbi bemmanya balina zi blue tick talina active okitegeera kugamba bo balina factors ziba following naye ate tulaba abayimbi bafe abanene abamanyi ba Space Dana bali active talina blue tick Shiba talina blue tick Chosen Becky tali ate nga bali active kuwebali so TikTok si app ya kwelijirako ngabo we bakyogera kitwalira kyo omuntu oku breaking through ku TikTok because maybe abantu kye batamanyi omanyi Katonda alina engeri gy'aleeta ebintu mu kaseera akatuufu TikTok app ebadde eyo y'amaanyi nze nagirayo y'amaanyi erina community yaayo kitwalira kyo omuntu oku breaking through ku TikTok bintu bingi nnyo kuba kati buli app buli muntu aba ne gundi factors zasinzirako naye nze in my opinion ndowooza TikTok erina ebintu byesinzirako okusookera ddala balaba following yo ne balaba activeness yo buli lunaku opostinga kyenkana ki bw'opostinga viewership ki gy'ofuna ogoyinga live okozesa features zaabwe zonna bwe baleeta effects empya ozikozesa kugamba nga wobeera mu community ng'oli active ne bakuwa obukulu si bino byakubeeramu kati nga nze wenfunayo ka video naye kateekayo nenvaayo nedda you have to be active ojja teekayo ka video kateekayo ka trending oveeyo oddemu postinga luli kagaana otambula oluusi katambule naye nga you're not an active user so they cannot verify you because people who are verified bakitwala nti beba abantu baabwe ab'amaanyi be bamanyi era TikTok oba Facebook yonna zonna app ezirina abantu abalina blue tick be bantu be bamanyi abalala batalina blue tick baba tebabamanyi kati nze Sefuko nga app ya TikTok temmanyi because I'm not verified okubeera verified baba bakulabye yon active user olina following bakumanyi nga bakuverifyinga aziyati tewamulaba ya trending buli nsi ne bamuwa wano mu Uganda tulina abali verified aba TikTok atali bayimbi tulinamu Gold Viv alina blue tick waliwo obaani omulala naye nga tulinamu nga babiri I think ne Angela Sama tebannamuwa but she has a very big following than Gold Viv naye I'm sure abajjamuwa naye blue tick because content watambula worldwide. Yes. Olowooza aba TikTok nga ne Sefuko mugakiddemu mukozesezza platform eno mu bulungi mugikozesezza mu bulungi kuba nabadde ku kooti awo naye nga ndaba ebigambo ebiyitingana nnyo naddala abaana abali ku live nga byakuvuma nnyo kumanya kalina kumanya kogumu bikoze betya lwakuba nti kati abantu bakitwala bubi but okusookera ddala tekiwoomera matama abiri gwovuma oli kwakola ki kwafiira ekyokubiri ekyali ku TikTok ekyali ku kooti I beg your pardon ekyali ku kooti tetwali mu kusanyuka
bwali busungu embeera yaliwo yali yannaku okulaba ng'omuntu wa community kiringa ku kyalo kyammwe ne wabaawo omuntu afunye obuzibu abantu abagenze ku buzibu obwo tobasuubira kubanga bawaana tobasuubira kuba mbuutu kubanga wabaawo ekizibu ekigudde ku kyalo so ne TikTok community yaliwo ekintu ekyatukawo nga bansibye tekyabasanyusa kuba bo ng'abantu bakimanyize Dr. Sefco personally sina ku muntu yenna buzibu sivuma abantu in real life siwala n'abantu ndi muntu mulungi kubanga singa mbadde muntu mubi nga ne community yankyawa osanga ennamba gye walaba ku kooti teyandibaddewo wandibaddewo ate abatakola ki abatamanyi but because bamanyi omuntu ono ekimulimu munda kyekyo nekira kiri kyogambye nti lwaki bavuma no abantu tebavuma TikTok si yakuvuma wegendereza abasingako ku TikTok si bavumi ate siri muvumi zempa opinion yange nenku opinion yange nenkuwa bitter truth kati bitter truth yekunyiza oba ogireeta bubi ekyo waliwo kirowoozezaako nti ndabikanyizo banjogera mazima naye nga ngaleese bubi nedda ngaleeta bulungi lwa nsonga nze nina engeri gye analyzingamu ekintu nenkireeta olaba tubadde twogera wali nenkugamba nsobola okwogera ku muyimbi ekirungi waba alina kyakoze ekirungi nkijjayo but ate ekibinze kyenjagala because my interest teri mu kirungi kuba ekirungi olwedde kirungi kiba kirungi it is a fact anyirira but lwaki akola kino kubanga public omuntu ali oba public figure omuntu yenna nga tumutunuulirako nnyo tumulabirako singa for example singa President Museveni avaayo n'akola ekintu nga kibi ffe abamwagala naffe tuba tujja kufaayo tukole tukikole okitegeera so bana abantu naffe tulina obagamba and by the way ba celebrities si bantu banjawulo these are normal people they are naawe kenyini oli muntu wa bulijjo so oyina right ngambako nina right gambako just maybe ekyawula twegambyeko tutya so kati bw'oyogera ku muyimbi abantu bagamba gwe toyogera ku gundi ajja kutta andi oli ajja kugamba nti omuyimbi omwogeddeko omufiirizza ssente kuba yalina ekyokufiirwa alya ku linnya lye anti kati omwogeddeko kisinziira akoze eki era nange siri mugwi wa ddalu tebanzijja butabika kuvaayo kugamba nti gundi akoze bwati ne bwati nga takikoze nze njogera ku nange ku lugambo lwe mulaka ku TV kwenva juzi kapa kati yavaayo n'asitama mu baana b'essomero ng'ali mu kapale bwe kati ng'alina mukano nevaayo nenjogera kweyo ensonga ne mugambako lwaki abakola ekintu bwekyo mu baana baffe abato n'akola ekintu ng'ekyo n'agamba nnamuvuma bw'oba olaba mba muvumye waki yasitamira abantu kyekyo omwana w'omutute ku ssomero kusoma babakoleddeyo kapate ka prom essomero lisazawo tuleeta omuyimbi ABCD omuyimbi gwe baleese akoze ekikolwa ng'ekyo ye n'agamba nze audience gye nyimbira y'abaana bato so mba nnina omujjukiza maybe in her opinion ayinza okirowooza bwato ng'alaba kituufu naye nange wamuwa opinion yange abajja gitunulamu vidiyo agiwulire atereeze Saima official kwoli onono Dr. Sefco mu season 2 straight out Chitalya Luzira. How was your experience ngo otuse Luzira naddala ku lunaku lwe basooka okusindika? Bansindika ng'ebintu bibadde ku TV ntuuke y'abasibe balaba bagamba bane Dr. Sefco bane tukulabye ku TV banwanidde kyoba bamanya natuka eri nga ninga star naye nga omanyi nti nera oba oli mubuzibu goba toli musanyufu bakuwaana biki nenga bannange kati atoba mukazi wange ali atya kati atoba emmotoka yange eri etya kati atoba akawunti yange eri etya kugamba oba ne stress tutuuka ng'ojjukira eri waliyo amateeka gaayo otuse mu nsi endala tobimanyi kwegamba olina omumanyiira okitegeera kati ng'okutuuka wali bw'olaba abasirikale olina okusala sayizi n'ositama soka tutandikire wano w'oyingira kuba tugenda okusiibula ng'ezaffe kweziri ogenda okumayo ku Friday ng'omutwe mmye ntuuka eri ng'abantu bano tutuuka eri Katikkiro ayimuka akwata kibooko Katikkiro by the way balina organization waliyo prime minister waliyo respected prisoner aba RP wabeerayo kwegamba balina obukulu bwabwe abakulu bakwata kibooko nga bakwata batugamba mwabapya musimbe wano nga tusimba gwe ninga akulabye ku TV wakoze eki okay beera awo amateeka ga wano namba emu mpisa na buyonjo nti
empisa olina okuba n'empisa teri kulwana teri kola kino okay ekyobuyonjo wano ffe tusala enviiri tuwoza uniform tukola kiki okusookera ddala mugende babasala enviiri RP yakusiringa manema iki bazikusalira eno nga mu basirikale ololi mu ward basibe banno bebekolamu omulimu kyekiri eri eruzira nze gye nnali saali kitalya eruzira mu Kampala remand ne bakwata ne babatwala mu kinaabiro natuukayo nze bangamba machine zaali zaafa naye I think bakozesa machines naye kuffe bakozesa magirita ejirita newoba ne dreads ne bwoba naki enviiri tosula nazo lwozze mu kkomera lwansonga mu kkomera mulimu ebintu bingi ebiyinza okugenda mu nviiri ezo n'oggwako emirembe ng'ebiku nsekere biki ebyo nga bammwa ne kati bw'obaamu ne ssente bw'ogenda eri ng'olinamu kasente tebakusala ate nga bano bapikkerere wakati gwenzira amashini eno kati ate si mashini balinayo bumashini obuli like obw'engalo naye nga si mashini buno obw'amanda wabula bakwata akasanirizo ne bakasalamu obulayini nga kayingiramu ejjirita kati bo gye bayita mashini okusazisaako olina okugula ebindaazi 5 bivaawo olwo ebindaazi biva kantiini ate bw'otuuka n'essente totoyingira nazo mu woodi sente ozireka ne baziwanika mu kitabo okola kye bayita purchase ogamba ono ngenda muwa ebindaazi 5 ku akawunti yange bakolera akawunti nga bw'olaba akawunti ya banka nti ebindaazi 5 kati nze kuwa bando 3 bandeetera n'entebe ne bandeetera emboozi eno ngenda yakugenda ku TV ojaloza negenda koma ku social media abaana bakolayo ku TV nga besomerako baleeta entebe ne bafuna ne musibe ne ngeringa gundi kana kantu ke bakuteeka mu salon ne bansale jirita teyannoma namu nga enviiri bw'oziraba bw'oti awo kati muli mu kugamba empisa na buyonjo bakusanga engobba bakukuba kibooko buli musango kubako n'ekibooko wali kyatibaamu amateeka agali wali era bw'ogenda eri n'otadda na mpisa oba kati kambuze just in case waliwo gwe bakuba emiggo mu woodi abakuuma babayita batyo oyo bano abasirikale baba bamangere tebajja ne bayingira ne bagamba nti bannayo gwe mukuba badde ki baba nti nkugambe baagaba obukulu kakiringa President Museveni bwagamba RDC kati tasobola kuyingirira RDC ng'akola emirimu gye for as long as agikola mu mateeka era ne mu compound ng'abasirikale bali awo n'okola omusango baggalamiza ne bakuba lwakuba nti era nga gavumenti bali abakulu be bakuba gwe musibe munno tokkirizibwa kubaani musibe munno era bwe bagamba oli bwakunyiiza nga musibe munno genda omulope wa Katikkiro genda omulope wa RP genda omulope wa gundi bwe batyo ekiro ekyasooka tuvudde emakindi ekyo ekiro ekyasooka wasula otya wasula wa otulo twajja oba tetwajja ekiro ekyasooka natuukayo kwegamba sibitegeera bwe batusitamya bwe tugira bwe twekanga basitamya ku ddiiru ki sitegeera bonna bw'olaba omusirikale eri abanga kabaka bw'omulaba n'ogalamira wansi omusirikale talina kuyitako ng'oyimiridde naye ayimiridde okubabala mwina bamupeya babateekako empingu peya tosobola tambula nampingu ng'oyimiridde oyinza okudduka so for security reasons ebiseera bisinga muba mukoze eki musitamye so tutuuka wali bagamba kimu kata size kati bagambe kata size osigale waggulu kibooko gyekulira tomanya olwo omusirikale yakuba RP yakuba kibooko anti kati omusirikale yakuba kuba kati RP tubasanga ate eri mu woodi bwate tebatuuka eno ku nga bw'otuuka wano ku BBS n'otuuka wano booti naye ng'ate bapresenta bali eri mu zi studio kati ino baba bakebedde babagyeko ssente toyina jirita toyina kisi ebyo byonna ne babikuggyako ne pule munda ne bagikugyako nkutidde togenda na pule kati ngaffe abakolamu mu mpale otambula oli oti toba na musipi toyina pule kati katona wakuvaamu nga bagenzi oyina empale zinene zetwambalanga emisipi tegijjaamu oba ogenda gikwata ku booti bakuwa eri musibe ebino byonna obijjamu ne bakuwa musibe kati ate eri musibe erabisa bwe kabanga kantu olina bwe kati wennyini wekayita wekafaanana
banaye eri musibe kati ate kibooko kati kuba mwakafaananyi oganyo sala saizi tobimanyi nti wano bakutama wansi kibooko geno giwulira kabina temuli mpale. Kati n'ekintu kye njagala okubuuza musibe eyo buli musibe abeera asayindi ku yunifoomu ye oba ofuna yali ya muntu? Zibawaawo just kubajjukira bayingira ne bagenda kati nze bwe nali nvaayo gireka mu woodi kati ezo ze bakuŋŋanyiza mu woodi bazitwala eri ku reception ate abapya we bakola ki we bazaayozeddwako nedda ziba ziddugala ziba ziwunya zibaamu obuwuka. Nze waliwo ne yaŋŋamba babukwata balina eyo gye babulundira ne babuleeta ne babuyiwamu mu ezo anti eri oba ku kibonerezo oba togenze mu masappe mukazi we oba wamulesa eri akwoleza akugololera eri obuwuka bwannuma kimu kugamba kyobamanya yes banfunirawo okusula kuba nagambe ogenda mugo olinayo kasente ku akawunti bakufaako era Katikkiro yaŋŋamba gwe ogenda sula mu kirussia eri mu high command waliyo omufaliso naye gwanta 2 lumu 2 just guba gukumala bumazi lumu 2 kyekyo kaba kafaliso blanketi nga za blanketi ziba 3 nga bazizinzeemu nga zikoze layer ya kaba katini nga era bwewebaka oteekako kifuba eyo no high command osula bulungiko kati ate wojjanga watambudde ne mutwalo 1200 waliwo olukubo wakati mu woodi kye bayita ekigaali okimanyi kiwulira omu atunula eno omulala atunula eno owebasaka gongo boti ku mukono gwo guno eyo ye space gye bakubalira kakutanda otekewo olubuto oba ekifuba wansi bwoti ne bwe ziba ssaawa 6 kibooko ekulya webaka bwotyo. Imagine twebaka okuva ssaawa 10 paka ku makya ku ssaawa 11 mwebaka okuva ku ssaawa 10 tuyingira ssaawa 10 ez'olweggulo ssaawa 10 kati bayingidde Dawood's teri kuyimirira mu woodi teri kutuula mu woodi olina kukola ki kwebaka oba olaba TV kuba muli mu TV ko tubadde tubalabira ogiraba oli bwoti waki babagaana okutuula nga temuliri mwayingidde anti ge mateeka Bakatikkiro ge bateekawo abaana babeere disciplined oba kyeka bakulu ge be baagawa simanyi naye ekyo kye kibeera mu woodi ozuukuka ekiro ng'abantu beebase mb'ogenze kufuka oba oyagala kutoloka kati ofanako kasita muyingira mu woodi bati ssaawa 10 genda ofuke kata size in fact nga tetunneebaka babala bali ne muba mu ssaawa 9 boogera kigambo kimu bakyogerera wali ku geeti foreign ekigambo foreign wali kiweesa ekitiibwa ate kikubya kibooko foreign muba mwetunulamu we muti ne mukola olukuubo kati Mangera ajja n'abalabu bazi nti bawera n'arekodinga n'agenda ajja n'ennamba y'abalina okubeera mu kkomera ye abamanyi nti balina babwe bati kati ababalenga temuwera otulo twajja ku lunaku olwasooka tetwajja kuba nali ndowooza bingi nga ndowooza ku mukazi wange nga ndowooza ku ebintu bingi stress eyo yonayona yalunga ne wendi ntyawo kuba nalaba akantu ke bambadde osulako nga sikategeera bankyali awo ebikunga binnuma natya eri ntiisa era n'otuukayo sanyumu teweebaka okisazaamu era toyagalizanga muntu omuntu ayagaliza munne ekkomera kiba kibi kati gwe gwali omulundi gwo ogusoose kati Luzira yawukana atya ne wano ku gundi remand center we wali wano ekibuye kati Luzira wali amakomera ag'enjawulo akuba abantu tebabimanyi omuntu awulira nti gundi agenze Luzira abamu kukaaba Kampala remand obanga agenze kusomero ne bakutwala mu nassale waliyo gundi za mirundi janjawulo waliyo Kampala remand waliyo Maction Bay ne wabeereyo ne upper maximum security Kampala remand ono yanvumye yansunye mubanja simanyanga biki yabba enkoko yabba amata obusango obutini obuli petipeti kati emisango egirimu eggumba be bagenda ku Maction Bay ate emisango egya Naggomola oba kye bayita capital offense be bagenda mu maximum security maximum security ebikomera biba biwanvu gwali munda oba tolengera kiri bweru n'ebinyonyi tebisala obanga oba oviridde ddala mu nsi eri bagiyita maximum security mbi nnyo etisa notisa olaba ekikomera n'otya era mubanaye twekuume tuleme kola misango gya Naggomola kuba eri watiisiza ddala bakusindikayo naye bagamba ojja kudda mu kooti ku lunaku olutamanyiddwa omwezi ogutamanyikiddwa omwaka ogutamanyikiddwa ku ssaawa 7 condemn
olwo nno ki akawala wakakozesezza ne mutakkaanya ne kagenda ku polisi ne kagamba yankutte ne bakuteekako ogwa rape oluusi ne bakuteekako bwekaba kato ne bakuteekako defilement condemn abali eyo nno bambala white ate ffe tubadde twambala yero siraba ku musiba yambadde white oli atisa notisa bayeekyawa tebakkirizayo nabakasibe bakazi basemberera wano abakazi bosolo tabagana wano wambadde wano anti kati eri waffe waliyo nabasiba sorry abasirikale abakazi abajja neeri abasirikale ate abakazi tebagenda nayo baba basajja ate babakolera ebikomera nga byanjawulo kwegamba kiba ekikomera obutimba nga buno buyinza obeeramu emirundi ng'etaano okubatuukako ekiri eruzira olunaku olusooka ali kuba omusango gwe nali nkoze si gwa nnagomola guli bailable nina constitutional right empa bail so nayina essuubi ate nga nkimanyi ndi ku mazima naye ngamba kabansibe kasita ndi ku mazima n'abantu bakiraba ne Katonda akiraba omanyi bw'oba ku mazima oba mugumu naye bw'oba nga kyokoze okimanyi kikyamu ofuluma olunaku olwasooka ku kooti tewaliiwo waaliwo akajagalala awo emboozi nawo ngiyingiramu buyingizi sinnagitegeera naye bwe ntandikira okugiyingiramu nga lwakayana ono ayagala agenda kusuza mukyala Sefuko ne tugamba naye ayagala okusuza mukyala musibe bagamba omusibe yatabula balese wabweru bwati abantu tolaba omuntu aba yakafa nga n'omusayi tegunnawola ogenda okuwulira gundi agambye ente yiye gundi agambye emmotoka bagimulekera batandikirawo okukaayana naye ebigambo ekirungi ebigambo biba bigambo nawuliranga biwulire sibiinaako bukakafu nti gundi yali akoze kiki wabula kye namanyako nti waliwo yali yeegwanyiza mukazi wange bwe yawulira nti ndi munda aleka yali agala kozesa eyo chance ayagala suza mukomusibe tugamba mukomusibe omusuze mu nnaku eyo okitegeera era navaayo ne mugamba bw'oba okimanyi wasuze ewa gundi omuggo ne ngujjayo n'alayira n'agamba Sefuko kitiibwa kyenkuwa kali n'ekirala ne bagamba Sefuko ng'alina haki ziri bbiri zonna ziri mumukayanira mu mawulire njagala tuleeta exclusive nga yakwogerako abo abakazi kubuulire ng'olowooza lwaki omuvubuka wandibadde n'omukazi omu oba babiri advantage ki eziriwo gonna oyindowooza walabye ku kooti abamu bafukamira abamu tebafukamira ate abamu balungi kwegamba bw'ajja ng'anyumye olaba ate ono atanyumye kwegamba ate abazadde bamuwuliramu nnyo gwe batuma gwe bakkirizamu gwe bakwasa ssente bingi tugenda kukolayo nange ng'omusajja nalemererwa okusalawo kubanga omu omutwala mu kisenge ensonga ate n'ogamba bannange ate gwe batayagala ate ali bino ate ono ow'empisa sorry ate ono ayinza okubanga ate ekisenge kimulemye abantu bwe bamulaba bagamba kana kayonja kana kalabika bingi kumba ate gwe ekisenge bw'otuuka eri gwe ng'omusajja wali kuba nange kati ndi musajja ate eddagala olikimanyi nze atunda eddagala lya waya kati mpulira nga nange njagala omuntu oli confused neesigaye nti waliwo atagira bonna bagira naye nga womanyi nti engalo tezikola ki wabaawo oli akira ku ki bannaye ababano obalaba Saimo nja kubuulira ekyama nga tuvudde ku interview njagala tubigende in detail njagala exclusive tugenda noonyayo emboozi egenda baya bakyala ba Sefuko engeri Dr. Sefuko gy'asobola okufuula omusajja nobeera ng'oli musajja w'amaanyi nga Dr. Sefuko naye nga Saimo nkubuulire bangi banvumye Sefuko lwaki obeera n'abaana ababiri simanyanga lwaki okola ebintu ebiso tebamanyi naye bagamba tosala gwakawala nga tonnakola ki mulindirire interview eyo mujja gamba mwana gwe ng'okiriko kati mundabayo ku bowe n'abafuna nga tubalina ojja kumbuulira bajja kutubulira waliwo ekintu ky'olaba n'ogamba ono alabika towulire n'enjogera egamba akonkalya wali ne goolala sikalya naye nomaliriza ng'ofuuse haaji ebannaye mweyagalidde mu nsi kalwa kibuuzo ekira kitwadde nga kiri siriyasi abantu badde bakubagana empawa ku myaka gy'abaana nti abaana bato ife bagenda n'okwanjula tukutegeka abaana si bato omwana omuto y'omwana waba muwala aba tanneekoona kagere
obanga tannagenda abakeera nga oestrogen waabwe w'amaanyi waliwo abakeera naye ab'ennaku zino obukulu bwa constitution 18 kituufu naye kati gwekukwabo bewalaba ngoloza kuliko alibira 18 sola yaŋŋambye kajjo yakayingira 13 wa kati ng'oyo mukebezi nnyo nze ng'omuntu siraba nti kayingira egye 13 tuli wano wabadde ogenze ku misango egiri bbeire tuba tujjaba tuli abo batukuba ekipapula nti wayagala omwana atanneetuka wakeberawo ku mpapula Joy by the way yawezeza emyaka 18 birthday lwe bankwata lwe twali tugenda ogikola she was 17 nga tebannankwata ne kati she's 18 naye nga ffe omusiraamu yenna akimanyi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasa mukyala we yasooka ng'omukyala alina emyaka emeka mugimanyi nga mito ddala ddala ne kati wuyo omwana alhamdulillah ate mubimanyi bane bano abakyala abato bano inagambye exclusive njagala tugikolera emboozi ye paati esinga nno nnyuma mu mboozi eno naye tujja kugenda nsange kati naye kati ekibuuzo ekigenda okutwala mu mboozi eri oli Yvonne bambi mwebaza ddala Joey nkwebaza ne Yvonne baba bana bonna babaddewo bana bakubeererawo waliwo adduka n'agamba gye emiwunyo girimu n'abanene kuba singa nkunyumiza engeri gye bankwatamu oyinza olowooza bali bakwata mubbi wa muntu era ndoza n'emboozi full figure ina version yeye n'agamba sigenda kwogera ku full figure wano naye tiimu ya full figure eyina version y'emboozi gyetambuza nti omwana wali ogenze mumulyamu mwana ki Joey okumulyamu owa bakwana Joey emboozi embadde saategedde twandibadde tuluka engeri yotandike singa nkubuulira ebyaliwo by then nina olugambo olungi engeri ebintu ebyo gye byalimu okimanyi Sheikh Umar alina ebintu bingi bye yakola